ennaku z'omwezi 26 omwezi gw'omusanvu 2025 ssaawa emu n'ekitundu eza Sweden kyasonkanga eza ssaawa 2 n'ekitundu eza Uganda ash protest vote mwenda mutegezeddwa abantu b'omu Europe nti obukulembeze bwa Sweden bugenda teekayo enkya okwogera ku TikTok n'okubaako ebintu biteesebwa ku mutimbagano so akalamu kaba kawedde era kano kankajja mu lw'ensonga nti olw'omukaaga luba lwankya lwennyini. Alright, kansooke mpiseewo kano kasoma bwe kati kasoma 2025 Diaspora Canada Convention, which will take place in Toronto Airport Marriott Hotel. Dates 1st August to 3rd August 2025. Canadian stroke US delegates are invited. The international invitation delegates are invited. Vendors, the guest speaker, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, President of National Platform. For more information, you will contact Mr. Dennis Nsubuga Kalumba on his personal number +2567059611148. Bino byonna bikutegezeddwa omukunzi Ssabakunzi wa National Platform mu Wambuka n'Amaserengeta ga America omukulu Remy Ntambi yakutegezeza okuba nti otegeeza banno nti ejja kubeerayo Diaspora Convention mu ggwanga lya Canada, so mubeereyo mu buugi nnyo musobole okubanga muyisaawo embeera zino kuba tulina obudde butono nnyo. Alright, ako nawo kawedde katuzizeko buno obubiri obusembayo. Alright, mwenna abaagala okunyenya ko gali benjole saako n'okubuza ebirowoozo byammwe nga muli akozammwe ezimumanyidde ebbanga nkyedda mwenna abaagala okubuza ku birowoozo n'okunyenya ku gali benjole n'okunyenya ku gali benjole n'okulya ku ssente zammwe zimumanyidde ebbanga mbategeeza nti JL oba Jobs Link Group presents the Yugi Festival 2025. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and Nobian Lee will be in the house at Modern Park, Lower Modern LN Modern SM4 5HE, which will take place on the age is 17 and must be accompanied by an adult. Bakutegeeza nti omukolo guno ng'omukulembeze agenda kubeerayo ng'ayimba, bakutegeeza nti gugenda kubeerayo ku lw'omukaaga gugenda kubeerayo ngenda kuz'omwezi gujja kubeera lwa mukaaga ngenda kuz'omwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda gujja tandika ssaawa mukaaga ez'emisana gukomekerezebwe ssaawa ndowooza 4 ez'ekiro ky'olunaku olw'eyo mu ggwanga lya Bungereza. Bakutegeezezza nti eno gy'endagiro wagenda okubeera ekibbiitu kino mu Modern Park, Lower Modern LN Modern SM4 5HE. Bagambye nti omwana emyaka 17 n'oyo ali wansi w'emyaka eyo bakutegeeza nti ojja kuba osobola okujja n'omuntu omukulu abenga akola ki akutambulirako ng'amateeka bwe galagira. Bakutegeeza nti attraction including live music, food, cultural dance, games, business, exhibition, fashion show, fun fair and face printing. Ebisingo byonna byonna mujja kutuukirira omukulu Jose Jobs Link ne bakolagana nabo okutegeka ekivulu ekyo kyonna mubeereyo nga president n'omukulu Nobianiri bali mu nnyumba mu ggwanga lya Bungereza mwezi ogw'omwenda mubeereyo mbungi nnyo. Kino tekiriiko muto mukulu tekiriiko ani gendo lye ku ssente zo ne bw'ozikola teziwera. Abantu bangi mukola ssente ne mutaziryako ne mukolerera abatwazi ne babba ebintu byammwe ne batuuka n'okubattira ku byeyo. Gendo lye ku ssente zo ng'obudde bukyali. Okulya ssente si kulya mwana. Nyongera okujjukiza gwe toli kuza kitaawo. Toli kuza kitaawo n'abaana bato bagenda kubeera kuzaabwe. Buli muntu kandi alina omukono gwe yamuwa. Gendo lye ku ssente zo ne bw'ozikola teziwera. Genda okwate essuwaani ya chips n'ekyennyanja onywere giraasi ya bbiya omanye nti ssente zo ziriddeko obulamu bwa kiseera. Ako kawedde. Kano ke kasembayo tuleke tugende ku video yatuleese. Firebase Edu Entertainment on 1st August. Friends of Selector Devi live experience venue hot topic Wampewo Gayaza opposite Don Petrol Station Lounge and Restaurant. The entrance range 2K or 20K, sorry. VIP 1M, VVIP 3M. Bookings call on the following numbers: 0754
070671250001 or 0706712598 or 0789705993 for more information about this function. Nkadrem nti Firebase Edu Entertainment bakutegeeza ngenda kuza omwezi lumu omwezi ogw'omunaana mikwano ja chali waffe Selector Devi bajja kuba bamujagulizaako ku kyayise Selector Devi live experience ngene ejja kubeera ku hot topic ewampewo Gayaza Road opposite Don Petrol Station ku lounge and restaurant bagenda nti okuyingira mu lukale emitwalo 2 emmeeza yakakadde ate okuyingira mu lukale lwa mitwalo 2 VIP akakadde VVIP ya milioni 3 gwategedde tegeeza muno olw'ensonga nti obudde bukuweddeko toyina budde so mugende muwagire kyali wafooyo mwenda ba celebrities abali e Kampala amanyi omwami ono mugende mwegatteko kati awo tuba tuvuddewo obulango babuweddeyo tugenda ku video yatuleese. Alright, nyange njogero bategeeza tunumbirwa muzeyi wange wa mugenzi Davis Nsumba Katogo muwango mutaka alwakusula mwina kuzo mwezi 15 atenkera nga 16 atekebeko musika makage ena kirebe kale ntegeza abantu bo mugombola ye kiringente mu abatuze bo mugombola kiringente ena kirebe saaka abantu bekyengera abantu bo kumukaga abantu bo mukinawo wakolokolo abantu be Busega abantu bo mundeeba ne mu Kampala nti mukwano gwamba mutama yanti yafa abamuzika netugenda mu abizolombi ngina kuzo mwezi 15 gw'omunana 16 kuteka ku musika makage na kirebe mugomo Sazara Sabasajja Kabaka eri Mawokota Lawrence ongeyo obulango babuwedde kati njalo tandika video yali egenda kubeera nzimoko njala tugikwasaganya empola mpola ndowooza kansoke mala okuyisaawo obulango okamala okuyisaawo obubaka buno abantu bakutegeere naddala akakiiko k'ebyokunoola ka national platform abatabaddeeko mwenna kansoke mbategeeze ekibiina kya national platform saako people power nga ekitebe kyaki kikulu kiri Kavule Makerere bategeeza mwenna abeegwanyiza ebifo mu bukulembeze obw'enjawulo ku mitendera gyonna mu ggwanga nti okusunsulamu okuddamu okwetegereza empapula zammwe kuddamu ku Mande eya wiiki ejja wabula mu butongole okumala okusengejjawo bonna abaana balina ebisanyizo n'abamaze okunoonyerezebwako okuwebwa kaadi zijja tandika okugaba mwezi ogw'omwenda nkiddamu okuddamu otunula mu mpapula za bonna nabiki ebisanyizo byebalina kuddamu ku Mande wabula okugaba kaadi za national platform okuga nti gundi yagitutagenda gyesimbako kaadi zino zigenda ga mwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi bajja zituune naye nga mu gw'omwenda so njagadde obategeeza mwenna kino kitulakawa kino kitegeeza nti bambi gwe wenna nga wali project nga bakusindika ojja okola okukyankalanya oba ojja otandika okweyogezanga olwanobako obudde toyina nze njagala kutegeeza nti oba okimanyi naye omukisa gwo teguliwo gwa kufuna kaadi nga naawe okimanyi mu mutima eno Salimu Sale yansindika Anita Amongi yansindika Mpuga yansindika Lukwago yansindika ngende nkyankalanya efune kaadi jajja genda weesimbe mu kibiina kyo ng'obudde bukyali kaadi za national platform z'obukulembeze bonna bagenda zigawa mu gw'omwenda eri tetumanyi lunaku kine mu gw'omwenda kati bw'obanga bakusindika ngolooza ogenda fune ku kaadi oba kukyankalanya nkuwagaabuwa terukwate kaadi terudduko oddeyo mu kibiina kyo ng'obudde bukyali ofune kaadi yo nga budde bukyali ene waffe yo tukigambye zigawa mu gw'omwenda tetumanyi naku z'omwezi mmeka ompuliddeko bulungi nnyo tutume mwenda kuzomwezi ne mugomwenda kati gwa badalinda okukyankalanya mwe sime toyina budde oluwadde mbokwata obugugubo nodenga budde bukyali so ndoza njagadde mbategeze okuli ba MP ba kansalazi ba chairman of Sifina aballa mbategeza kaadi za nupu zigenda ga mwezi ogw'omwenda n'ennaku z'omwezi sizimanyi kati gwe yajja okukyankalanya ngono nga naawe okimanyi nti Anita Amongi yakusindika naawe okimanyi nti Lukwago yakusindika naawe okimanyi nti Mpuga yakusindika n'abalala nti okimekaali bambi kwata ebintu byo ng'obudde bukyali ffeno tukyalina okwekenneenya tetugenda kuleka nga tetukyusizza jjinja buli jjinja tulina oddikyusa okulikyusa oddiza eno kale mwe mumanyi
fogo ffe tugukoze ne president obalijjo balireda njagala bategeza ngo budde bukyali. All right, kale katutandikire wano tetulina kyakukola. Mr. President n'akakiiko akasunsuzi aka National Unity Platform mpulirize bulungi nnyo. Njagadde mbaleetereyo enkwezenge ziringa 2. Ez'okulwokusatu nazibalaga, kulwokuta ndeese enkwezenge endala. Kati Mr. President saako n'akakiiko akasunsula omwami ono gwe mulaba oyo si waffe mukulu ono wa pipi wa ADF Mpuuga yamusindika oyo gwe bayita Ssaalongo Sebyala Charles gwe bayita omusawo wammwe ono bambi mbwagenda kwesimba mu constituency simanyi kati Kamu North constituency ono Ssaalongo Sebyala Charles ono si waffe ono wa pipi wa ADF muyekera wa ADF eyampuuga. Omanyi mwetaaga nnyo obujulizi, njagala bba bujulizi esikola bintu nga temuli iki nga tebuli juzi. Olwo lukangagga lw'amannya ag'abakungu abaali mu ADF muwulya bulungi nnyo. Kati ndoza mulaba wuuno wano Charles Sebyala si yoyo wano mwangamba tembira bulungi ngenda basomero lokala lolo wuuyawo agamanya mujja kulabako Charles Sebyala kamba somere. Charles Sebyala ye Secretary for Agriculture mu Democratic Front eya mukulu Mathias Mpuuga. Sebyala Charles ye Secretary for Agriculture mu regime ya Mathias Mpuuga Nsamba eya Dealers Alliance oba eya ADF mule bulungi nnyo yoyo Charles Sebyala. Kati mwena akakiiko akasunsula Mr. President omwami nomulaba Charles Sebyala yaleta epapula najje waffe ne bado bemo kunkwezengeze mbadde ngamba mutegedde bulungi nnyo saagala mwosulu luyisaako muyinza okugamba ekipapula ze nakyeyokedde biki njagala nkulage bulungi nnyo kakase ze nakowa wolokoso kumuga nti gundi simayi wolokoso ekyo kikyekyo waggulu ako kabonero ki sikeeko Democratic Front sikyekyo Democratic Front of Uganda kanduza mutegedde bulungi nnyo kyembagamba saagala muge musajja yagambye biki kati na wano kambalage wano ngali mikolo gy'amayiga emmengo omula bulungi nnyo njagala nkukubira omuntu nga naye ategedde si yoyo njagala kukubira omuntu ng'ategedde bulungi musajja yankubye nekiyankubidde kituufu. Ola abantu baabwe uno ali ne mukaako Lubega bali Mmengo balaba baabo bulungi nnyo yoyo Sebyala Charles Ssaalongo mutegedde bulungi nnyo nkyabawa bulungi nnyo saagala mugo musajja era yoyaawo kankusookere wano ono Mike Mabike atunanga omukuumi omukka ono Juliet Kakande mukyala wa Mpuuga ono Mpuuga ono ye mukulu mukaako Lubega oli gwenjogerako oyo gwenjogerako Ssaalongo Charles oyo gwenjogerako mula bulungi nnyo mu bifaananyi bibyo bulungi nnyo so kati noono yempapula yazizza ngira mutegeere saagala gamba omusajja agambe na wano kankuzanyira akatambi linda nano jala nkuzanyira akatambi bulungi nnyo kategeere saagala ogambe njagala mukulagana mu katambi otegeere bulungi nnyo. By the former leader of opposition, Mathias Mpuuga, the alliance, which includes several political entities. By the former leader of opposition, Mathias Mpuuga, the alliance, which includes several political entities, such as FDC, DP, NUP, and the Holy Alliance represents a broad and inclusive approach to political unity. Mathias Mpuuga confirmed his commitment to the united political movement, urging people to join their cause. He emphasized his proven capabilities and criticized other political parties for prioritizing their own interests over the needs of the former leader of opposition. Mathias siyo bannange uyo gwembalaze yoyo yenyine gwembalaze mutegedde bulungi nnyo yoyo naye yazze empapula kanza mutegedde
oyo ne bwe simuvaako era yono wano mutegeera abantu bano wuuyaawo bye basunsula sikkaanya nabyo election management committee ya NUP ebituli bingi ebigikubiddwamu owulira mukalu akawedde kali bye basunsula sikkaanya nabyo election management committee ya NUP ebituli bingi ebigikubiddwamu kati mukulu Ssaalongo Sebyala kati byatereddemu mukulu okuzzaayo empapula okuva ku biri ebikadde oyo mutegedde bulungi nnyo oba mbongere manyi saagala kaana nammwe njagala mbongere era yono wano katika mkuu katika mnot gena wali katika mkuu katika mwezi obusajja butunanga enkwe obusajja butunanga enkwe bungi butunanga enkwe alright awo tuvuddewo bulungi nnyo katakatambe katandise mu butongole oyo maze omulabisa abakakiiko bemanyi ayimachindi benabisiza nabagambye nzinda bulinzi kula muntu yagende wa Museveni oba yagende wa Salim Musale ngaafunye card ngenda bakala katira akakiiko kebyokulonda ka national platform n'ensejja kwata kalevu katakatambe katandise nabagamba era bulijjo mbagamba nti tuli mu revolution tetuli mu politics abamu nga bumpakanya recent nagamba bwe nali kuno nenjogera nengamba mukulembeze wange n'akakiiko akasunsula twetaaga okukolawo kyetuyita financial forensics mu bakulembeze bano abazza obuzi nga balina ssente empya n'enkadde sente bazijjeewa nembaga abasajja bano sente bazijja Salim Musale Wanita Amongi ne Museveni abazozi investinga abantu bakifaako nenkibagamba kati omukyala gwe bayita Evelyn Anite mwamulabye ng'agezaako okubannyonnyola ssente eziteekebwa mu kampeyini zibeera mmeka nembagamba luli nti bannabyabufuzi mu Uganda ba investors tebatunulira tukukulumwako these are investors they invest their money era ne basuubira okufunamu abatafunyemu bakomekkereza batunze ebintu byabwe kati njagala nkusookere nkuzannyira akatambi kano aka Evelyn Anite mu ddakiika 2 zokka olyoka okakase use of money. It's crazy, it's insane. You actually use money you don't have. I want to tell you, many sitting members of parliament approached me with their well-built houses, wanting to sell it just for the sake of getting money to go and give out to voters. So where did this monetization of politics come from? Me who now understands the value of money, I can't do that. Before I understood the value of money, it was easy come, easy go. Just getting it from somebody. I joined when I was a young girl, using my mother's money. So it was easy. I didn't understand the pain, but the woman understood. I didn't understand why my mother was always like, please win, please win. Are you sure I'm not going to lose my money? Because she knew the pain of looking for that money. But from the time I understood the value of money, there's no way I'm going to throw away money like that. In 3 days, in a month, you're throwing away 500. Someone yesterday told me, you know what? When you talked about throwing 500 million in a week, I was like, okay, maybe it's exaggerated. But for me, on the election day, I spent 600 million. I'm like, what? Did you actually do that? And I said, so did you win? Yes, I did, but with small margin. So what was that for? It's too expensive. And that's why people are desperate. They want to kill for it. So maybe it is time we remove the honey that is attracting everyone to go into parliament.
You see the bees get a... Bwenzija ne baga nti abantu bano ba investor. Ngera muganya otegera ebigambo byange kati mutegere nti ba investor. Bajja ne beewula ssente okuinvestinga ofuna obulu bwammwe. Era kyo mulaba munafuka mu parliament bafaayo. Era twafa ku nsonga za ggwanga Museveni asobola okubakozesa kyonna kye baagala. Ekyo ng'okimaze. Bw'omaze okitegeera. Mbadde ngano zijja nkola bine baga ba comrade temulwanira bannabyabufuzi. Mugenda kwekuba ggoolo mwawulemu okuwagira kwaffe mutandike n'okwevuma bitagasa. Nga nnindo olunaku munnabyabufuzi omu lwagenda okujja ayogera amazima kiki ekibira mu kalulu. Ono Evelyn Anita akyogedde. Kati gwe comrade akwata essimu n'ovuma munno ne mwevuma olwa MP okitegedde bulungi nti that support is paid. Era buli akwata essimu n'aga nti ono wange kwenfira kabaka sente. Olwali okitegedde nti abaana mbava dda ku mulamwa kubanga ababo bookyayo. Politics gwe tuli musi wa kwokyayo nedda politics wa kujjako Museveni kubanga batujjako ebintu bino byonna kiba kitegeeza nti eggwanga literedde. Nze mukitegedde bulungi lwaliro. Buli comrade nagula nga afiira mu diversion ne propaganda nga byevuma olwa MOP yenna kimanye nti there is money which invested there. Nesooka weebuuze ssente bazijja ludda waziba investinga ku speed mu kalulu bwe katyo. Sente bazijja ludda ssente ze bateeka mu kalulu bwe zituuka okuyombesa ba comrade ne mwevuma ebinnyo ne muwemula ne mukola mutya. Sente bazijja ludda wa kyembagambye. Kati nabagamba akalulu kaluma tekamanyi nanziku. Akalulu kaluma tekamanyi nanziku. Lwadde terubusa. Ekirungi njagala okubaza Mukama Katonda yonna gy'oli gwe simanyi waafaanagana webale kumpa bulamu, webale kumpa mutwe guno, webale kumpa mikwano, webale kumpa buwangaazi bwenkyasaba ompe ndabe ku ggwanga eryo nga likyuka. Okwogera kwange kuno n'eddoboozi lyange liwadde omuzinzi n'obuvumu eri abaana ab'obuwala n'abaana b'obulenzi abavuddeyo okwogera ensonga z'eggwanga. Ba comrade mwebale. Tekikyanteeka nnyo ku pressure kujja kukola video zino. Kuba kati buli muntu alina experience, buli muntu asobola okwogera ku nsonga z'eggwanga totiisiddwa ekitali bululi. Mukama njala okukobaza ekyo. Nyongera mu maaso wano we tulaga bw'obanga olina obuvumu n'obusobozi mwana muwala mwana mulenzi vaayo okwate oyogere ku nsonga z'eggwanga. Nze najja okuteekawo amaanyi gano okusikiriza abaana ab'obwana abo bano bulenzi okukola information. Mwebale nnyo mwebalire ddala okukola omulimu ogwo. Si kyali nnyo ku pressure okujja okukola information no. Kye natandika ndaba ensigo zaakyo. Kye natandika ndaba ensigo zaakyo. Nti mpita ku video n'empulira nga abaana balizoninga. Mpita ku video n'empulira nga abaana balina information eŋŋamba wow nze okwange ngumaze. Nkyakubiriza omulanga banne muveeyo mwogere ku nsonga z'eggwanga basigaddeyo totya. Okuzaalibwa kumu n'okufa kumu muveeyo mwogere ku nsonga z'eggwanga. Lw'ensonga teri agenda ziboogerera. N'ekyo njagadde obebaza okubalaga nti ensonga mweziri era muzoogerako. Mwalabye akatambika Saabatemu eyali yeekwese nga loza titumulaba. Jeno Eric Kayanja. Abaana bansunsulidde Jeno Eric Kayanja ne bamukola bwe bati. Nze kisinga okusanyusa ennaku zino nabankubira amasimu bagamba. Ogwange nagukola. Nazuukusa abaana baazuukuka. Bana abantu beerabira nti bannayuganda be baatulugunya, be battira abaabwe, be baatwalako amataka, baalina abaana, baalina emikwano egyasirika nga gina information. Kati information yeflowinga nga bali tebagisuubira nti erina okuflowinga. Bakomrade mwe bali mubalire ddala. Kati nze sinza kumala budde tingenda buzza ku Jeno Kayanja nti mwogereko. Abaana babadde bamusunsudde dda from A up to Z mwe bali mubalire ddala. Wabula kyenjagala obbagamba kiriwo ekiti. Nyongera kubajjukiza nti Museveni akuwaako obuyinza n'akusharingira ku Katonda n'olowooza nti ozimba nnyo n'amala n'akugyamu fuse. Bangi bagenda okugyamu fuse gye buvudde Katonda, gye bagenda okugya Katonda awo nga babawulizaako ku buyinza olw'ensonga tebamanyi. Nzira njalamuga ekigambo kimu Jeno Kayanja. Ekintu kino ekiriwo olwaleero mmwe mwakireeta. Ebigenda mu maaso mu Uganda mmwe mwabireeta. Omuli okuwamba abantu, okutta abantu, okubba obululu, okusengula abantu ku mataka n'okuli kimu mwakireeta. Wabula obudde butuuse
nga naawe ate abaana ab'omuntu mbwezo oba bakwatako balina okubeera mu kintu ekyo kye mwatandika niye ogenza okuzuka ng'oluggi baaluggala dda n'amasanyalaze baagajjako nga gwe Kayanja tosobola kuyisawo muntu wo. Kayanja ne bano mugenza okuzuukuka ng'oluggi Museveni yaluggala dda nga bali mu Banyarwanda twekuume bayanja tutwale ensi bonyala tugitwale kati mwalimu Akanyarwanda akatono ng'ate muyita Baganda baabaggalirayo dda mwavaako dda just linda lunaku lwe bagenda kutta naye omulambo gwo gugenda kuswala kubanga temwakola kimala kutaasa bannayuganda omulyango baakuggalawo dda nga gwe omusirikale omutendeke sente ze wataddemu mmanyize ezikuluma si kubba kalulu sente ze wataddemu ze zikuluma naye nga gwe obaddewo erijja naye tomumanyi bamuyita Kinyamatama wa First Family oba enkola videos tubagamba kati nina analysis gye nakoze omwezi guno naye mbagamba nti 60% abooluganda abakona emikwano ba Museveni mu system yabwe ya 50 years to master dynasty baatekinze over political offices ku buli level yonna. Kayanja ayinza okuba videos zino teyazirabye kati yessa mutandika okutegera kina bagambi under the 250 master plan enekosifu 60% of all political offices across the country zaatwaliddwa abaana abazzukulu abaluganda kuona mukwano wa family ya Museveni bonna kati waddojja ku Kinyamatama nga tomanyi Kinyamatama yani nti relative wa First Family wadde osuubira nti gw'oli general oli Kinyamatama is just a civilian but well civilized, well armored, well funded, well protected. Gwe nga n'akamundu tokyakalina baakakuggyako Kinyamatama yaggyewo amaanyi ago kubanga tomanyi mukuzizza abaana nga temubamanyi nti abaana mukuza abaana ba Museveni mukuza abaana ba Janet mukuza abaana ba Baganda baabwe kati yeseera okitegeereko nti kye mwalwanirira kyekyo kyennyini era tutukabirira kabanga oli mu kisenge ekyo wabula nyongera okujjukiza nti abantu bamanyi history wo ne bakyali bammwe abatta abantu era nyongera okujjukiza muganda wange yenna munnayuganda nakabala atogeza n'osinikira ebinyo ku muntu yenna ali mu opposition nga tali mu national platform ng'ali mu opposition bonna bantu ba Museveni. Bw'oba owulira abaana engeri gye badde basunsula mu information Kayanja engeri gye yakolangamu operation Bagaluga musinguzi engeri gye bafunamu ssente that is a blood money n'abantu bonna zaavirako abantu okufa okufira amataka gaabwe okuttibwa n'ebirala bingi nnyo so njagadde mukitegere bulungi nnyo nti byebyo Kayanja kaaba mpola oli mu kisenge ekyo kyewasiga tosobola kusiga ssere n'okungula mmwanyi bw'osiga ssere ojja kukungula ssere wasiga bukyayi ojja kufuna bukyayi oluggi baaluggala sigenda kulwako njagala otegeera tugenze ku nsonga endala ndi wano otegeeza bannayuganda mwenna mu mambuka mu maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne mu Buganda ebyange mbyogerako ate ng'omusezi akulesiyani tengenda kulirako bantu bange ebigambo byenjogera tebisobola kwogera ku TV za Uganda kazibe ku radio wabula ku social media nsobola obyogera eriyo bangi abakyali mutula bafuluuta nga tebasobola bikkiriza wala kimala batuukako ne balyoka bazuuka nti omusajja yayogera ekigambo kino nakino kankibagane mu kitegeero lwalengera baga ebigambo bibiri ndi wano bategeeza nti buli eyasavingako mu ofisi ya Museveni okuba n'1996 n'okutuuka olwaleero nga bagambye ni Museveni yamuwummuza mu mawulire yamuwummuza mu mawulire just mutegeere nti baamuwummuza but they are still under operation bakyakola nkiddamu eyaliko isobos eyakulemberako SFC oba eyakulemberako UPDF ne bagamba nti bamukyusiza bamuggyeewo they are still in operation bakyakola under clandestine missions era abasinga obungi balina safe houses bebatulugunya abantu mu private safe houses zaabwe bebalagira Museveni biki ebyokukola bebakyabega ne Museveni bamubegerako kino njala kigamba teri muntu ali out of service
bonna bali active bakola. So be very careful, Ugandans, when you are dealing with those former government officials. They are still in operation. They are still operating under Museveni's order. Don't be fooled. Ndi waliwo yawumula tebawumulanga. Sagala mugomo kakachi katego kabasajja bano. Museveni olaba lemeza General Ali kuba prime minister kubanga akimanyi aliko omuyekera. Olaba lemeza General Ali kuba member parliament kubanga akimanyi nti bwamuleka n'agenda mu open space watamulabira agenda kuwera mu dangerous kanso kenshi basomesa mu kitegeere. Abaganda tugamba mbuulira gwoyita naye nkubuulira empisa ze. Gwabanga naye watu wakusula emitwetwe oba wakusula ku mulirwano tewebaka. Omuntu bwembanga mwabbanga naye bwembanga mwakolanga naye fujjo bwakusenga okumpi neba omanya nti ekigenda okuddako okimanyi bulungi nnyo. Kizibu nnyo Museveni okukkiriza omuntu yenna gwe yawaako ekyama kyokkola obutujju n'okutulugunya n'okutuusa eggwanga weriri omuntu agende bw'atyo. Lwaki yakulekawo ng'ofuna omusaala nenga akyakukozesa. The likes of Gilbert Bukenya, the likes of Bagundi, Onowe Masaka yaliko vice president, nze simala googera, bano mukyala specials awandira Kazibwe bonna tasobola bata kubanga amanye ekigambo eki. When you kick them out of the government completely, they will gang up to overthrow that government. So don't be fooled. Nti abantu abo tebakyakola. Bange Kayihura alimu cooperating bitundu bye Busoga gyali era inayo amakamu operatingira operations bitundu bye Busoga Kayihura gyali. Jeno kaka bagenda ali bizinga bye SSL yazimba hoteli under operation nenga mwakola divisions okubega n'okuwamba abantu Kayihura zolo naye kyakikola. Bonna babirungi bonna bali under operate mugaze ne bakusiruwaza mbodiringa n'abantu abo bajja kutta. Ebyange byogera bwentyo. The likes of Mugisha Muntu bonna beeramu tebakulya ssente. The likes of Sejusa bonna beeramu they are still operating. Tebakulya ssente muyina kwebeereramu. Bw'oba musanze ng'osobola munyige. Wenkuddizayo wali Kayanja jjeno bwe yadde akaaba. Kayanja ng'omanyi nti mwatulugunyanga ne mutta abantu. Oyala kuŋŋamba nti Kinyamatama bali tomumanyi. Bw'obanga adde oyagala mwanyo kuba muganda omuwala wa Wangule. Wadde oyina kunyiga mu Kinyamatama. You have that option. You have that authority. You can. Wadde oyina munyiga munyizi. Nyoba tosobola munyiga kitegeeza. Muyina ekintu kye muzannya naye kigenda kuli at last. Abaana balina banyiga bunyizi bangi mu system bayingidde. They are well guarded, well funded nga temumanyi muza mudiringa n'abantu. Mudiringa n'abaana ba Museveni, baana ba Janet, baana b'abantu bali mu government mudiringa nabo kati essaazi nga temukimanyi kati mutegedde bulungi nkibagambye ekino kiwedde. Alright. Kati kino kigenda bbaka byamukko ne mukiwulirize. Kwa muna Uganda aliyo nga wewozesenga ekiwugulu oba akawunda akawungezi. Njagala ozukukoddemu weesimbe busimbalalo ddemu otegeera njala kubuulira. System yafa dda n'okuzika kwagwa yafa etya. Katutandikire ku LC1. LC2, LC3 mpaka waggulu. Bw'olabanga Headmaster w'essomero abaana be tebasomera mu ssomero lye. Mubuuze lwaki gwe abo tebasomera wano. Bw'olabanga omusawo ali e Mulago naye nga abaana tebabajjanjabira Mulago basajjabira mu private hospital mubuuze lwaki babajjanjabira mu Mulago. Ow'Ekiruddu banga abaana be tebabajjanjabira Kiruddu nga bajjira mu private hospital lwaki mugenda e Kiruddu. As usual system bwetyo bwetambula. Nosanga Headmaster nga abaana be tebasomera mu ssomero mwali Headmaster nga abaana basomera mu ssomero ddala nenga ye Headmaster wano. Nosanga lecturer nga lecturing Makerere nga abantu tebasomera Makerere basomera abroad oba mu universities endala. Totegeera nti gobongo bukola bulungi. Totegeera nti gobongo tebotegeera bulungi nnyo. Kati ye system
They don't trust that system. Gwaji kuteka moji trusting. That's why bagenda bata wa malewo. Kati kanto kuvile kuntono. Eno information yinzo okulekanga Referral hospital ye mulago bagiye wansi obugikubaka ekizuka. Kamba buuze. Obadde okimanyi eddwaliro ly'e Mulago. It's a private company owned by individuals. Obadde okimanyi nti eddwaliro ly'e Mulago. It's now under individual. Operating under individual companies. Ngaboli department eino omuntu agikuliranga yiye gitwala ajo operatinga Mulago Hospital. Kubadde okimanyi Mulago Hospital munda mulimu banka 3 ezenjawulo. Ngale sente onaje bakugamba ogendo sasula department okulagira okutwala sente ku account ya banka ndala ko Mulago wennyini. Nenga sente zigenda ku account za bananti basekino mu abantu. Ekyo badde wakinonyerezaako. Obadde wakinonyerezaako n'okitegeera. Nti erikati private company owning by individual each and every department nga eddwaliro balitwala. Operating bwantu bannannyini ayagala okuwakana genda e Mulago otasengayo 3 different banks nga zezi banking center ziva mu different apartments eziva mu ddwaliro ojagala mbuye Mulago. Mulago is a private company or private hospital company. Nenga department ezisinga obungi zi owning by aba individuals abali mu first family. Nenga eddwaliro first pharmacy ya genetic Mbabazi Mukyala Museveni ng'eddagala lijja mu Uganda medical stores ku ssente z'omusolo. Ogenda e Mulago ne bakuwandiikira eddagala ne bagamba genda ku first pharmacy. N'oligula mu pharmacy ya genetic. Kati mujja tegeera biki bye tubagamba wano mpola mpola mujja bitegeera. Awo tuvuddewo njagadde bayisa obuyisa mutegeere. Gwegende Mulago kole research mmamanyi buli balungi. Bugetole Mulago yona ojja sangayo 3 different banks. Gye bakusindika okusasula biru yo. Teri biru Mulago biru zonna zitandika emitwalo 2 kudda waggulu. Teri biru kawansi wa mitwalo 2. Kyonna ekintu ekitandika kitandika emitwalo 2 kudda waggulu. Oba sikaani oba kiki oba kiki. Ne consultation fee byonna Mulago. Kati gwe muganda wange we tulya muwogo ffenna omumekete nga tannafumbirwa n'ebinyeebwa n'emirondo nga weepika njala kubuuza owaye gwe kati bw'olwala bagenda kujjanjabira wakyali wange nga ne MP obwalwala bamutwala Nairobi. Nkubuuza MP obwalwala bamutwala Nairobi. Museveni ana 5-star hospital ku Sadi Flow mu State House Entebbe. Aina ba specialized doctors wa mu nsi yonna. N'eddagala lyosasulira omusolo eri mu Uganda medical stores eddagala lyo baliteeka mu first pharmacy ya Genet. Kati gwe kye bakola okimanyi kankikubuulire. Omanyi lwaki kansa kati bwe bulwadde obusinga n'omusujja. Omanyi lwaki kansa bwe bulwadde obusinga n'omusujja kati linda ngenda kikugamba. Emmere gye mulya kati emmere yonna eri processed obense b'emikebe ng'ekolebwa mu Uganda yonna si ntuufu yakulya. Emmere yonna eri processed mu Uganda si ntuufu yakulya eri bantu. Oba buwunga bwa kasooli oba mmere ngeri processed mu Uganda sinungi yakulya. Eddagala lyonna eriri ku katale mu Uganda
ebitundu nkaaga buli 100 lyonna si ttuufu lyakumirwa bantu lye liviiriddeko kansa okwegiriisa mu bantu lyonna fu lyemumira ekyo mukinoonyerezeko mujjaga musajja bino byayogedde bijja eddagala lyonna erikatale mu Uganda kyova olaba kati abantu abamanyi sisti teri mukungu wa gavumenti agula ddagala made in Uganda oba made in Kenya bagula Italy, UK, Germany oba France ensi ziyezi n'abantu abategera system eno era wagenda mu pharmacy agante njagala either Germany oba UK oba Italy gemalagerege bavula mu pharmacy kati mwene mujja bangambye njagala ddala ya kifuba ne bakuwa smeke PC embalita bakke PC ne bakuwa njala panadol n'omira kumba omira bulwadde kati bibintu bimutamanyi kaddo baga muterere bulungi nnyo mbage video yali jamba kyankalanya obwongo naye gano ge mazima ekyo tukimaze mukitegedde bulungi nnyo era muteredde mu line bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo bwe tuvaawo ewagendo single banyiza ge mazzi ke mukozesa aga National Water and Sewerage Corporation mu Kampala mukono wa Kiso gali 75% unsafe. Amazzi ga National Water and Sewerage Corporation mu Kampala mukono wa Kiso 75% si malungi ga kukozesa. Kati abantu abasinga obungi muganywa nga si mafumbe. N'okubeera safe eri amazzi ago in fact n'okugana bw'olina kusooka ate gafumbako abasinga obungi munaaba manaabe. Kyovola skin diseases ziri at rise. Typhoid is at rise mu Buganda. Cancer is at rise in Buganda kubanga amazzi ge munywa gonna mafu. Amanyi tegakugwa gumankunnyonnyole otegeere bulungi nnyo kubanze mmala okukola research nemba buli ebintu bino antiru nga tukyusiza gavumenti otherwise waliwo ekigendero ekyokusanyawo abantu mu Buganda ekigenderere abantu abagezi kati beesimira mazzi oba bagula tanka ne bafuna amazzi g'enkuba. Kyovula Museveni era agenda teekawo omusolo ku mazzi g'enkuba ateeka omusolo ku nzizi ze musima mu maka gammwe kubanga ali akimanyi mwagala kumubuuka. Temwawulako proposal y'okuteeka omusolo ku mazzi g'enkuba g'olebeka mu ttanka n'okuteeka omusolo ku nzizi ze mwesimira yamanya nti mugenda kubuuka. Temwakitegeera mujja kulwa bagenda kubatta muggweewo. Ngenda kusaba amazzi ne baga National Water please mugafumbe okusevinga obulamu bwammwe. Otherwise omugaana ojja kulwala cancer. Cancer is fucking expensive okumutreatinga mu Uganda. Njagala ogende mulago ko research wing oba department esingamu abantu abangi ye Cancer Institute. Njagala abantu abalina abalwadde ku Cancer Institute wandike no message ntirumbu y'oluyimba. Cancer kati asinga sirimu, asinga omusujja, asinga ekifuba, asinga endwadde zonna mu Uganda. Cancer Institute yesingamu abalwadde abangi Mulago. Njagala omuntu abadde abalina omulwadde Mulago ampandikira ntirumbu y'oluyimba. Cancer bulwadde obukolebwa abantu. Si Katonda yabutondawo. Njagala wanayi muntu agende emulago ng'olina abalwadde ogende okole research mu ddwaliro ly'e Mulago oba Kiruddu oba Kawempe. Department za cancer zisinga okuyingiza abantu bangi mu ddwaliro kati. Tezimanyi musujja, tezimanyi kifuba, tezimanyi ssenyiga. Lwaki?
kubanga temwamanya ekintu kino bakikola batya. One, ezempeke ze bawanga abakazi ezekizaala gumba kizikoze abakazi n'abaana b'abandi omuli n'empisa ezo enkoko ekikola bazzukulu baayo. Ebisigadde mujja byenoonyeza, mujja bitegeera. Nenze nkubuulidde, genda emulago obuuze ki ekiri emulago, bajja kikutegeeza. Mutegedde bulungi nnyo? Awo tuvuddewo. Tuvaawo ono Aneti n'amubaddira. Katugende ku nsonga endala. N'enkwezenge y'amayiga kamalo gijjamu wano. Mpe eddakiika emmala okujjamu mayimala n'okusangula bintu bino wammanga. Okufuna space y'ebintu bino. Alright. Kati maze okurefreshinga akasero kanga ka information. Musoke mwerowooze mu mpola. Awo mba nkulekera nawe ne weerowooleza. Mba nkuleka nawe ne weerowooleza n'osooka omanya ensonga nga bwe ziri. Saagala nnyo okuleka nga tomaze kwerowooleza osigale nga totegedde biki ebigenda mu maaso. Kati awo tuvuddewo. Nzize nwanna abasajja ba DP block nga mbategeeza ensonga propaganda gwe bakola ne blackmail. Njala nkuzannyira akatambika Mukulusongo bwe yadde ayogerako ne Dr. Kwef nga akutegeeza ebigambo by'obuyaaye Mpuuga byatambuza nti baleeta Kyagulanyi. Era njagala n'olwaliro kitegere bulungi nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssenta muyereeta yekka teri yamuleeta. Fe batandika naye ekyaddondo ffe tumanyi na butya bwe yajja. So abakugamba nti baamuleeta bo baasigala luddawa. Kanka kuzannyira ano tegere bulungi nnyo. Ejjanga yagala gattabatona kwa waliwo obuzibu. Obuzibu tebwali ku ye. Waliwo yali oluddaala nti Kajja ajja gifuna. Eya Kyaddondo. Era yagenda. Sibuye bayavuga nnyo bayava mpwanzi saagenda ekyaddondo. Naye akalwa ku saakalimu. Ng'egi nali bwepu wa DP. Naye jjukira force ezo neza DP zaagenda waani wa Kyagulanyi. Sempala Kigozi baali bonna forces. Kakati tugenda okulaba tutuze enkiiko Kyagulanyi naba bwagenda n'aba very bright. Gye yayita ffenna situmanyiyo era abantu mupulya boogera nembatula nga n'abasajja bano balimba bane Mukama bwakuwa obulimba oba olabye nabagamba ki nabalaganga baleeta Kyagulanyi. Kyagulanyi alina gye yayita ne ttiimu ye tutamanyi n'abbayo ekibiina ekyo ku Kibalama n'akimuwa ne bakola delegates conference n'ajja ekibiina n'akiwa wa pulezidenti. Museveni agenda okimanya ng'eno mu electoral commission nabo bamaze ddo gazeti nga bikoze eki wewali abakakiko k'ebyokulaba basatu sekretari waako taddangamu nakulabika simanyi na bwafaanana talemu anamula byavuganye omushenyi n'omulala bayali ani baali basatu nabagamba nabateekayo okukola ki yayiseewo oyo ye nga bita byakusaali ate awo waliwo okudde emabega eno ekibiina mawo akitudde alina amagye gamukuuma alina omufere we gwesaagala kwogera mannya oba yasinga okweta obuzibu naye ng'ate olutalo olwo lwasimbuka Masaka Mpuuga n'oli ndoza mutegedde. Awo nawo njagala mbajjewo mbatwale ku nsonga endala. Mutegeddewo bulungi. Kati njagala mutagingira no Uganda Police ne family y'omugenzi ne family y'omugenzi n'omukyala bafiira Entebbe. Uganda Police mujje baliko kansipenti muri bulungi. Maze ebbanga nga nsirise ngoberera ensonga zammwe ez'omukyala n'omwami battibwa Entebbe. Nga mwegirisa ng'ekigotta entula muli mu kubuzaabuza eggwanga nga mulooza ensi tetegeera. Mwaleeseyo ka audio nga koogera
ebigambo bitakwatagana mutekola miliyoni 5 ani agenda okuleeta omutemu ono n'otegeeza ne bannabawuli asobola okuleeta omutemu ono miliyoni 5 weziri omuntu ajja kubuuza mu kusookera ddala abapoliisi omuntu ajja kubuuza omutemu oli bw'abazze nga yajja kutta yali adisikasinga naani ku lunaku lw'okutta yali adisikasinga naani mu musooke mufune voice note musooke mufune eddoboozi lye yali ayogera naani lwaki bw'otunuulira footage gwe mwaleese stand still photo mwaleese ekifaananyi nga kiyimiridde kyambadde masiki ne muteekako ebigambo byammwe ekifaananyi kye mwaleese baka video kaademu eddobo tekuliko movement ya muntu yonna tuli mu forensics twabaleese mukole obuvuyo bwammwe ffe ne tusirika tukimanyi nti mu famire y'omugenzi mwagitiisa tegenda kujja mwagala twalawo mwaleese akatambi mu ddoboozi nga tekuli wadde ekigambo kyonna tekuli wadde movement y'omuntu olaga nti omutemu yali atambula wabula wano wenjagala kansooke mbawulye omusajja ono ng'ayogera bulya bw'ayogera 50 million shillings cash. The moment you lead us to the suspect or you deliver him, 50 million cash. Even journalists, you can join in the hunt. Everyone is called upon to make sure that we have this suspect in our hands. Nti bagaba miliyoni 5 kasita muleeta omutemu oyo naye nze mbuuza osobola ku identifying omuntu oyo osobola ku identifying omuntu oyo can you identify that person tosobola can you identify that person tosobola bw'otunuulira bulungi nnyo ekifaananyi kino kiringa ekya AI kye bapuleesinze wopuleesinzi bo ne bateekawo audio yaabwe buzaabuza nkiddamu bw'otunula ekifaananyi kino balinga ekye bapuleesinze wopuleesinzi kubanga tosobola kuŋŋamba nti you can identify this guy wano kenyini nemba nga nkugambye poliisi yennyini tebasobola ku identifyinga musajja oyo kusiba we baakoze can you identify that man no one can identify that man naye yakulaga ayimiridde mu kamera akugamba nti bw'oleeta omuntu oyo tokuwa ssente miliyoni 5 ye nga kenyini tasobola mu identifyinga okitegeera kati njagala owulirize odi eno bulungi nnyo ya seconds 28 oli omusajja bayogera nga tebikwatagana I'm at home suffering. Now go to hospital. Go to hospital. But I'm here. And unfortunately, I feel something. Wait! Matuka! Come and help your husband. Your husband is here, guys. bowuliriza eddoboozi byatadde mu kifaananyi ekyo one owulira nga omutemu ono yali alina n'omuntu gw'ayogera naye ng'alinga abakayana nti ye tafiiriddwako bo abaana bwe tebasoma kati muntu kyayinza okuva eri n'atandika okkaanya famire nga temukwatako kuba omuntu yandibadde akaana yandibadde baana b'omugenzi nti bandibadde ffe tetusoma mwate muli mukola bene tewaliwo kintu kino katosobola kuŋŋaaba nti oleese eddoboozi teririimu kulaga muntu yenna mutemu ng'atambula ewantu wonna kyenjagala tusooka bakwatamu obufere bwammwe tosobola kuliriizinga audio nga in the first place temuyinaawo video yonna eraga ntambula ya mutemu gyadde atambula mu compound y'okuyingira mu makaabo mwe ne muta audio mulowooza abantu basiru omuntu yenna asobola okuteekamu audio ne muteekamu ebigambo ng'oli ayogera n'omuntu nga mugattagatta ebigambo okulozesa abantu nti oli ate n'ekirala audio bw'ogiwulira gye baataddemu teri mutemu agenda ku assassinatinga muntu n'asooka mu conversation omutemu yenna agenda ku mission kugituukiriza bw'agikuma gituukiriza n'agenda kubanga
bofuna abatemu bonna basinga obungi betulabyeko tebamukkiriza kufuna eye to eye contact oba discussion n'omuntu gwagenda okutta at the end asobola okufuna sympathy kyovula nti ye omutemu asobola okujja nga yambadde akakofiira oba kigalubindi ng'akitaddeko oba nga yambadde masiki n'akutta kubanga bw'owa omuntu eddakiika mutandika okwogera bifo nga tonnamutta omuntu asobola okukyusa feesi ye kano namuyambi n'afuuka ow'ekisa n'atakutta kati teri mutemu agenda kutta ne musooka mu discussinga tekisoboka abatemu ekyo tebakikola omutemu bwajja akimanyi nti omuntu gwengenda okutta nsobola omufunako ekisa akuttirawo nga tafunye wadde conversation between you and him kati Uganda Police lwaki musiruwaza abantu twetaaga footage nga omutemu ono atambula mu compound oba mu nju kubanga mwatogamba ennyumba yonna eriwero covered oba eriwere monitored by the cameras lwaki muleeta stand still photos mubatadde audio nga ne audio ta adding up teriyo mutemu alina budde butandika kwasamirira ng'awogera simanyi mubana bange tebasoma ng'omutemu bwabanga mutemu alina obudde obwogera nawo omuntu nti abaana nga tebasoma mwabamu babasomya naye mumulekerawo okusiruwaza abantu nga mutta abantu mubuzaabuza abantu so ekyo njagadde kiteekaawo ensi ekirabe Uganda Police mulekerawo okubuzaabuza abantu nakino kankijjemu kati tugenze ku information eriko okulya n'okukomba essowaani nsabaliranye Ssaabasajja Kabaka amunnomere kutwa mugenti omukulu emboozi agitandise ennaku z'omwezi ziri 25 ezakonka ku mwezi gw'omusanvu mwaka 2025 nsaba okubikira n'okutegeeza Obuganda nti omutamanya ngamba Joseph Eritiba Habulwa lutabayisirwa mutabani wa Karekezi Nyandwe yandibanga Obuganda ebitundu 7 amazobu wamba nsaba okubikira n'okutegeeza Abaganda nti Sserwajja Okoota Nywandwe Yosoferi statement gyakola mu mwaka gwa 1999 nti okusanya Obuganda agenda kukozesa Abaganda bennyini nsaba okubabikira n'okubategeeza nti ebitundu 7 ku buli 100 Nywandwe Yosoferi mission yagituukiriza ey'okusanya Obuganda n'okubujja ku maapu agenda okiwulira obubi bajja kitegera nga nfundikidde akatambi kano gy'ogenda okuwuliriza naye nsaba okubabikira n'okubategeeza nti ebitundu 7 ku buli 100 mission ya Museveni yava mu 1994 ng'alina okusanya Obuganda ng'akozesa Baganda agituukiriza ebitundu 7 ku buli 100 zonna ze mulabanga divisions okwawukana mu bukulembeze obw'ekifeero obuli emmengo kye kimu ku nkola ya Museveni baawulo bafuge tokkiriza bantu okukwatagana kubanga basobola okulyamu olukwe bw'olabanga Nabbosa Ssebugwawo akutte ekiwayi ky'abataka Mayiga akutte administrative block ey'ebyobufuzi efuga emmengo erikawo magombola ab'amasaza abaminisita nga yagirina tekikuyigula ttama kubibaddewo olwaliro Bulange emmengo tekikuyigula ttama gumanye ogwo omuzannyo gwa Museveni njagadde okikutegeeza bulungi nnyo okitegeere mu system ya Sserwajja Okoota ya Museveni eyo baawulemu bafuge olw'okuba nti omukolo gw'abataka batundidde Buganda emmengo Mayiga tabaddeewo tekikulowoozesa nti tamanyi kigenda mu maaso nti mukama we omu ku baamupangira gye Joyce Nabbosa Ssebugwawo yakwata wingi y'abataka kati yagirina yagitambuza olwaliro Nywandwe Yosoferi obadde ng'atongoza projekiti y'abataka Mayiga abadde mu bitundu byewa Kiso gyagenze musimanya alonkinga alipoota nga yeebuzaabuza ng'afukaana aba kubanga bakikola babuzaabuzamu Abaganda nga temutegeera kati njagadde obategeeza olwalo enjawukana tebayigula ttama bali mu kyekimu kubanga Mayiga tasobola kulwanyisa projekiti ya Mukama Museveni ne Nabbosa tasobola kulwanyisa projekiti ya Mukama Museveni emmengo bonna bali wamutegedde bulungi nnyo kati wuliriza bulungi kankunnyonnyole ebika bya Baganda oba mu Buganda tulina abataka 52 olunaku lw'olwaleero omusajja Omunyarwanda Sserwajja Okoota Nywandwe Yosoferi
olwaliro omutongole lwatemye evvunike eritandika okuzimba ekizimbe abataka ba Buganda abo abatono abamusaba abazimbire ekizimbe Mengo era evvunike alitemye bale bamu kuba baddeyo ngenda bawa information mugenda kutya bamu kuba bakoze ki babaddeyo bebo bala bulungi nnyo bano olwaliro ebitono 7 ku buli 10 be batunze Buganda kati buli mutaka asobodde okubeerawo olwaliro akuuliseewo n'obukadde bw'ensimbi obukalu 20 buli mutaka asobodde okubeerawo olwaliro akuulise n'obukadde 20 bw'ensimbi za Uganda Yoseri project n'agironkinga ng'agenda giteekamu obuwumbi 59 obw'ensimbi za Uganda okuzimba ekizimbe ekyo bo abataka ba Museveni kye beegwanyiza. Nyongera okubajjukiza Obuganda bubanja Nyando Yosoferi ne gavumenti ye obuwumbi 5 okudda waggulu obutali busasule. Siwiranga olukiiko lw'abataka lwatudde nga lubanja ensimbi ezo sula olukiiko lwa Buganda lwatudde nga lubanja ensimbi ezo wadde nabbosi okwogera ku nsimbi ezo wabula mu system ya divide and rule n'ensole mayigaze yeeteerawo ku bataka 52 siroza nti bawezewo ne 15 abaddewo okujjako abataka abalikira akabuza abaddewo saako ne bakatikkiro baabwe ensole ezibaddewo mu system ya babuzebuze ofuge olwali batemye vunike okubeera waawo naye bimugenda okuwulira biyinza okunyiiza netonyiiga olw'ensonga nti waliwo kye mutamanyi nakyo kansoke nkibagamba olwaliro nga sinazannya vidiyo ziri munyiige bulungi nnyo. Nyando Yosoferi Obuganda bukubanja amataka ne ssente zaabyo lwaki okwata ssente oziwa abataka bazimbe ekizimbe ng'ate mutabani wo Mayiga yabba ettaka ly'abataka eritudde babega wa Eagles Nest eka zaali 3.5 n'alitunda. Lwaki togaba ssente za Buganda zibakubanja mu 5 obwakabaka ne bukolako ensonga z'abataka lwaki tokola ekyo ate gwosaza obukadde obuwumbi 59 bazimbe ekizimbe kitegeeza mission yo gituukiriza bulungi nnyo era abataka abadde batawezezza 20 mwe bali nnyo balirida kubanga abataka 15 wabula batawezezza 10 abasobodde okubeerawo. Kati njagala muwulize ebintu bino wammanga mubitegeere bulungi nnyo. Nzize mbagamba program ya Nyando Yosoferi n'abatamanya ngamba bali Mengo naye mbagamba omukyala Agnes Nabaloga Sara Kagere David Wasajja Peter Mayiga ne bannaabwe bwe beekonge wamu okwagala okuwa mu Bwakabaka era babukwase Museveni mu ngeri esoboka. Nyingiro mbagamba bitondo 7 ku buli 10 mazobo mukwasa ndi wano tegeeza balangira n'abe gye basava ne bannaava nti okusinziira ku mpoona malungu zange najja n'ennwanyisa okusomesebwa okwali kutambula okulaga nti Ssaabasajja Kabaka si mulungamu bulungi nnyo mu ndowooza ye ng'omuntu ng'engombe eyo b'ensomesa eyo Sylvia Nagginda Luswata yagitandikawo n'engikuba gavumenti n'egyebigika n'okutuusa kati bakyagitambuza. Information eno njagibongera ku Sunday bwe naba nfunye amaanyi nga sifunye bunyiivu na kunyiiga kubanga ndi mukawufu ng'omususa. Njalo bategeeza nti okusinziira ku mpoona malungu zange mu nkola ey'ekyama gye munaategeera oluvannyuma abantu bwe mumenyedde wammanga bawandiikadde ebbaluwa eraga nti Ssaabasajja Kabaka si mulunga mu bulungi mu nkola y'omuntu ey'emirimu era ne beddiza obuyinza ku kittavuuke ne beddiza obuyinza okukola emirimu emmengo. Kati olwalo njala bategeeza kusinziira ku kibaddewo olwaleero ntegeezeddwako eyeeyita Lubuga omusimbu Agnes Nabaloga akwasiddwa office Mbulange Mengo olwaleero mwagenda okukakkalabiza emirimu gye yonna egy'ekifuula nnenge nga buli kintu kyonna ekikwatagana ku Buganda yagenda okubanga yakiddukanya.
ngera yagenda okufuuka akwasaganya ensonga za Buganda zonna nga Ssaabasajja Kabaka baleka baagala musuula bali nga Nassi bwe yeebalaba engalabi nkiddamu eyita Lubuga omusimbu Agnes Nabaloga olwaleero kigamba nti akwasiddwa ofiisi mu Bulange Mmengo atandika okukakkalaba emirimu gya Buganda era ntegezeddwako nti n'ebbaluwa empandiika obulungi emukakasa okukola emirimu egyo emukwasiddwa era nnyongera obbategeeza n'ebbaluwa empandiike eraga nti Ssaabasajja Kabaka takyali mu busobozi buddukanya bwa Kabaka naye wandiikiddwa naye nga yakyama tebasobola gifulumya mu mawulire gonna era njagala obbategeeza mwandibanga okusembayo okuwulira ku ddoboozi lya Kabaka mwenzadde wulira ku matikkira kubanga kyentegezeddwako nti ebbaluwa zino zimaze okusayiningibwa Nyando Yosuferi ne bafere ne bagambye nti baako muntu yenna addamu okuwulira adde okukkiriza Ssaabasajja Kabaka okubaako kyayogera mulye bulungi nnyo olumaze okukwanga ono Kasagundi Agnes Nabaloga Lubuga omusimbu omukwasa ebintu bino byonna balagidde tebaddamu okuwulira ejja kigambo kyonna Ssaabasajja Kabaka ng'ayogere wantu wonna kati muyinza okusembayo muwulira oba ng'ayogerako ku matikkira gano agagenda okujja mu wiiki nga emu okuva kati oba nako obutakuwulirako ddala nga muyinza kuwulira buwulizi mu baluwa bano ge beewandikira ne beesayininga nti Ssaabasajja Kabaka asiimye n'agamba kino nakino nenga si bagenda okyogera naye ate gavumenti esobola obbadibaga ate esobola obbasuza omunyago guno ate bamuleeta ayogere baga nti ate katono yagamba tasobola kwogera nga mukimanyi nkiddamu nga bwe mbyogedde bino olwaleero ate bayinza okufunamu engeri najja n'ayogera baga ati ate lumbuye luli yatugamba bw'ati kati ng'agambye bw'ati olw'ensonga bwe mbaga ebigambo bino babikyusa teweewuunyanga ate bwemaze obyogera muyinza okulanga ate obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bufulumye nga kennyini yabweyogera oba bukkiriza n'ayogera ewantu olw'ensonga bakimanyi nti bwe tufuna information eno ne tugifulumya ebatiisaamu public okumanya biki bapulaninga bino mbagambye olwaleero mu bbaluwa ze bawandiise muyinza obutaddamu muwulirako ng'ayogera kigambo kyonna kubanga olwedde kati automatically obwakabaka buwambe buli under control of Mayiga Agnes Nabaloga Sarah Kagere David Wasajja n'abakungu abali Mmengo n'abasajja bennyini abakabaka betuyita abataka nabo Museveni already amaze obbateekinga over ekyo mukiwulidde bulungi nnyo njogera Luganda olukusike lwe mumanyi mwenna olutaliiko kubuzaabuza kino mukiwulidde bulungi nnyo ebbaluwa ewandiikiddwa ng'era ndi Ssaabasajja Kabaka si mulungi si mulungamu mu mbeera ze ez'obuntu ebintu bino ze bagamba ebbanga lyonna ng'Abaganda mwesuulire gwa naggamba kati mujja kiwulira tuvudde waawo mu lunaku olwaleero mu nkola ey'okuwamba Obuganda official nga temutegedde njagala eno gye byatandikira mujjukira bulungi nnyo abataka baagenda e Namibia ne bakoma mu kkubo be bataka babo basinkana Museveni bamusaba ettaka eno gye byatandikira era nga tulowooza nti abataka bano senga bafunayo ettaka mu bitundu ebyenjawulo ne bakolerako ebyokulabirako ebyo aye nabo bennyininyini ne bakola ate waliwo n'ebika bingi ebirina ettaka nga mu mbeera kakati nga bwe biri ndi bali mu katuubagiro k'okuba nti balina ettaka tebalikozesa ate abantu abalala baagala ditwala Sebo President okwebaza olw'obuwagizi bwewalaga n'otusasulira ettaka lyaffe Sebo President yali okutegeeza nti ettaka lyewatugulira walisasula ssente nnyingi naye ffe ng'abataka wano tugamba nti teririiko muwendo gw'oyinza kuliteekako ffe twafuna ekintu eky'omuwendo ennyo gye tuli ate ne kibeera kya byafaayo President kye watukolera The circle of the Wataka, that's very good news. Sako ya mwe mawulire malungi nnyo. Ngenda kuteekamu obukadde 2,000. Ngenda kuteekamu obukadde akawundikamu n'obukadde 2. Now, the money for the transfer of the title.
ensimbi ezeetagisa okukyusa ebyapa miliyoni 16 oba mmeka ezo eziri mu muwendo ogwo ogwa miliyoni 16. I will pay for that. Nja kuzisasulira. Abaffe kuba Katikkiro bonna abaawummula mwali mulabyeko omutaka wa Buganda yenna nga yeesozze olutuula ng'ali ne Museveni boogera nkutereddewo akabooza era ne nkugamba ajjako akawo kuba Katikkiro bonna abaawummula wali olabyeko omutaka yenna ng'asitukidde omugwira alifuga Obuganda ku mudumu gw'emmundu ng'amusitukidde agenze nga bano abatake bagende wa Sserwajja okwota gula omutwe eyali entandikwa kati olwaleero mukuteme vuunike njagala owuliriza ebigambo bino njagala onyige ng'ovudde ku live ntonyigira wano era towemula njagala onyigire owwo otudde bulungi nnyo ono era njagala owuliriza ebigambo by'omusajja ono byayogedde y'omu ku bataka wulira bw'owulira omusajja omukulu ayambadde omuteganswera ataddeko ekizibaawo omutwe agumwedde gumulinga olujja lw'essabo watto ng'anekanekanye ayogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale z'oyo yennyini gw'abadde awerekeza ebigambo ng'amwebaza nze njagala obuuza nti owaaye ggwe atokomosa ebigambo bino nga gwe babikkuliddeko munnange Obuganda bwesedde na bwesedde bw'abantu obuli mu miliyoni 18 n'okweyongera waggulu gwe abatako 12 abaddewo n'ensomba byuma zimuze nazo ezitawera badde abantu 12 ffenna Obuganda tuweddewo bukadde 18 era omuntu yandibadde akubuuza ku bataka 52 bameka abaddewo ku bigayo mwogedde ekibi nti omululu gwassa wammese bwe yagwa mu kita ng'awunyiriza bitamukwatako musajja mukulu Obuganda tebutandikira mu mpya zammwe oba mu mbuto zammwe si gwakiikirira engalabi zaffe zonna gwe engalabi obanga agimwedde n'oyambala omuteganswera n'oteekako ekizibaawo ne bakuwa obwata 2 n'ojja ng'oleebuukana ng'agenda okutunda ettaka lya Buganda lye mutunze tolowooza nti ffenna ffe otutegeerera ogwo mululu ffenna Abaganda tetulowooza nga mmwe tukimanyi nti abasinga obungi abagenzi wa Museveni olwalira emmengo muliko akabuuza ne mutwesibyeko obutaka w'abazzukulu bamwe mubutunze mwe kennyini mwagaana okukola muli awo muli banninda muli bansanga bisibe kati gwe okumira oga nti Obuganda bwonna buweddeyo olw'okuba mwagenze mulondo bamu abataka enkweze ng'ensowole mugenda mulondamu bannaalinya b'amasiro bemulwese bemunya abatonto abali akuzibwi gwe nolyoka oyimirira ng'okanga badde nga kamuje eri ku malaalo gy'obeera nti agali wansi yali tategera nga toyogera kambaddemu akatambi kano okawulire mukulu abazzukulu mu lulyo olulangira bakiika mu Buganda babukiikirira ku nsonga kyenkugambye nti mwaleese abantu bamwe mwakuŋŋaanyiza basaava ne bannaava tebakiikirira Buganda babeera bajjwa mu Buganda abeera bajjwa omujjwa takiikirira Buganda mwe mwakuŋŋaanyiza abantu bammwe okuweza omuwendo okujja okutunda Obuganda mu mikono gy'abagwira kankabaddire mu kawulire President,
obuganda obwa nnyoko bwe buweddeyo so si obuganda obwaffe abaganda obuganda obwa nnyoko n'ekita bwe buweddeyo so si ffe obwaffe owaffe abaganda kubanga bye mukola tebikiikirira abaganda ffenaffe singa twali balyankuzibi twandibadde tukyayogera ku nsonga zino singa bajjajjaffe baali balyankuzibi nga mmwe singa obuganda bwasaanawo muganye okukozesa emitwe gyammwe gye mulowooza nti mugyetisse bajja mukozesa okusala ekkubo n'okuwasa n'okukwana mutunde obuganda olw'obusente njagala babuuza nga gwe bw'oyogedde bw'otyo babawadde obuwumbi 59 bw'okuzimba ekizimbe ekyo abataka bali 52 ekizimbe ekyo kikiikirira birowoozo byani na kwagala kwani kw'abaganda kw'abazzukulu bwa buganda obanga mmwe 10 abaagenda okufuna omunyago gwammwe ofisi zammwe enkulu buli kika gy'oli omutaka gy'okiika ng'omutaka akulira ekika ekyo wali ofisi y'enkulu mwagala kulozesa abaganda tetumanyi nti yabadde projekiti yammwe gye mwasabanga mu abantu basekinnumba sedduvuto mbuuza buli mutaka yenna gy'asibuka gy'akiikirira ng'omukulu w'ekika ekika kirina ettaka walina okubeera yafeesi zammwe eno y'ofisi eno projekiti eri pasono ya buntu nga mmwe abataka 12 abagenze si bonna 52 era temubakiikirira ompulidde bulungi nnyo nyongera okubajjukiza eyo proti gye mwagula si yammwe mwenna nnyando agenda kutta omu yeddize ettakere kubanga yali agala dda njagala babuuza Museveni akuwaaki ng'omuddiza ki bw'abanga obuganda bubanja billions 5 plus mwe mwamuwadde ki okubawa ssente ezo n'okubagulira ettakere n'okuzibawo ekizimbe akabuuza ajjako teekawo akaddamu mwamuwadde ki Museveni tawa kintu nga talina kimugenda kuwanyisiganya nakyo mu mikono ki kye mwawaddeyo kyembaga nti obuganda mbutunze naye ng'era n'eryo ettaka lirye kubanga yateekamu ssente ze mukitegedde bulungi nnyo mwamuwadde ki in the exchange tuvuddewo kati Museveni alina abantu bebateekateeka kino njala kibaga bayisiraamu munansonyiwa abagenda okikwata omunansonyiwa simanyi lwaki abayisiraamu b'omulembe guno bali so excited basobola okwogera n'okulaga omuntu nti asinga nabbi Muhammad wa asinga Allah Katonda lwaki abasiraamu b'omu Uganda mutuloozesa nti Museveni asinga nabbi Muhammad oba yenkanankana ne Katonda okusinzira ku bigo ebimwongera nga mulebe ku Museveni nga bawadde ssente simanyi lwaki mwambala ne munyuma n'ebigambo bibavaamu tebikwatagana na bintu bya kubanga weewulirireko njagala abayisiraamu nansonyiwa njagala muwulire ebigambo bino abasajja bafukumuse nga bali wali mu maaso ga Museveni kamange kunye chanso okwogerako naawe era n'okulabako webale kuba musajja mulungi webale taata abeera omulungi omuzadde Katonda akutuwangaalize bwesulina saala yonna tetuyinza kukusabira mbi wabula tukusabira obeere pulezidenti ebbanga lyonna abantu balakunewe kakuta Museveni Katonda yakutonda ku bbumba nti musajja gwe olw'osobola okuyita omusajja atanyinga atama mu mbeera taata weebale nnyo weebale eddala byabadde ku mukolo ogw'okutunda Buganda emmengo wali nkuddira mu byayogedde kamange kunye chanso okwogerako naawe era n'okulabako webale kuba musajja mulungi webale taata abeera omulungi omuzadde Katonda akutuwangaalize bwesulina saala yonna tetuyinza kukusabira mbi wabula tukusabira obeere pulezidenti ebbanga lyonna abantu balakunewe kakuta Museveni Katonda yakutonda ku bbumba nti musajja gwe olw'osobola okuyita
mbawulidde sigenda kuvuma muntu n'omu wabula nze neewuunya abayisiraamu ab'omulembe guno oba eddiini bagisomera mirannamiro ebigambo byeboogera tebikwatagana ino project wano ekifaananyi kino bw'okiraba bawerawo abataka 52 iyo project waberawo bataka 52 oyo omu oba onaani bano 2 3 4 5 kuno ne kujja Nyandwe n'abantu be nono enfudu y'Emmengo Kavuyo Gaalo Joyce Nabbosa Sebugwa bamugumba kimu Kobote naye abaddewo obala abantu baabwe be babaddewo olwaleero obalaba bulungi nnyo ekisajja kino singa oba osala wala inofiira mule bakagali ne kakkuba guno omutwe weetikka mwereere guno obala bulungi nnyo ogira bulungi nnyo eyo gye balonkinze olwaleero ku ssente z'omuwa omusolo kyekyo kye bawaddeyo okutunda Obuganda okira bulungi nnyo kye bawaddeyo okutunda Obuganda olwaleero ne mujjukire ensonga zino zenzi bagamba nga bazikweka bazikyusa mpaka olwaleero kala mutegedde obulungi nnyo era nawe tuvudde obulungi nnyo musabire Ssaabasajja Kabaka musabire Obuganda katusooke tuzzeeyo akatambi emabegako katono nnyo abansinga emyaka njagala mugenda kulya ebigambo bino era njagala mbitegeere bulungi nnyo abanabitegeera mujja tegeeza bazzukulu mu Baganda bammwe eggwanga lya Uganda lyafuna obwetwaze mu 1962 paka mu 1967 byafuna obutabanguko okulwanyisa obwakabaka Buganda obusaanya wotobutandise leero bwatandikira ddala mu magulu meeru nga bajja babukyankalanya kale kansooke nkusomere olyoka otegera ensonga zino. At the independence in 1962, Uganda was divided into kingdoms and districts. Mumefuga mu 1962 eggwanga lya Uganda lyayawulirwamu mu bwakabaka obw'enjawulo ssaako ne district oba ebitundu eby'enjawulo. The kingdom were Ankole, Buganda, Bunyoro, and Busoga, and Toro. The districts were Acholi, Bugisu, Bukedi, Karamoja, Kigezi, Lango, Madi, Sebei, Teso, and West Nile. Nti waliwo yakutegeeza nti nga Uganda efuna obwetwaze mu 1962 eggwanga Uganda yayawulwamu obwakabaka obw'enjawulo ssaako ne district ez'enjawulo. Obwakabaka buno obwayawulibwamu mwe muli buno obwa Ankole, Buganda, Bunyoro ne Busoga ssaako n'obw'Ettoolo. District ezayawulamu oba ebitundu ebyayawulwamu mwe mwali Acholi, Bugisu, Bukedi, Karamoja, Kigezi, Lango, Madi ne Sebei, Teso ne West Nile tugenda mpola. When the kingdoms were abolished in 1967, Ankole, Bunyoro, Busoga, and Toro became districts. Ompuliriza bulungi nnyo. Obwakabaka mu 1967 obwakabaka bwawerebwa. Era bwe bumala okuwerebwa, obwakabaka buno obumu bwafuulibwa district omuli obwa Ankole, obwa Bunyoro n'obwa Busoga ssaako n'obwa Toro. Buganda was divided into 4 districts: Bombo, East Mengo, Masaka Mpigi, and West Mengo Mubende. Bakugambye nti yo Buganda yayawulwamu mu bitundutundu bina omuli Bombo, East Mengo, Masaka Mpigi ne West Mengo ssaako ne Mubende. Kati bino ebintu birimu archive mu tterekero njala kubuuza atalasize baakuba mu masomero okulaga nti Buganda teri ku maapu olowooza yabadde yatandise leero
ziri pulani za muzungu n'abamukirizamu okukola information ye okusaanyawo Buganda direct. Bw'otuna bino ebisajja biyite ebisajja ebiganda bino ebisimanya abataka ba Buganda bana basajja banyalona bali emmengo bamayigade gurupu zaabwe nammwe abeewunsinga temwe nti bagenda basaanya omutandika okubanyumyako mu ngero. Omanyize njagala kuwa information nga nkuwa ne reference nti n'ebintu bino n'ensenda zitumanyi nti tusaanawo. Ono munna Kenya, ulira bulungi nnyo ono munna Kenya. Mount Kenya mutaka nje ndawapea story nusu alafu mtoke. Yes. Do you remember the Baganda Kingdom? Yes. Historia tu kufanya. Kibaki alikuwa nani? Anaitwa nani? Kabaka. Akaja akachukua. Sikawa rais. Wakawa wanaongea the Bagandas, wakawa wanaongea venye saizi kuna watu wanaongea hivi. Sisi tuko wengi, we the majorities, we the richest. In Uganda, neighbor country walikuwa wanaongea hivi. Kama venye Wamnyoro wanaongea, waliongea hivi. Sasa tunaenda almost 60 years. Uganda haijakaliwa na Baganda. Leo hakuna president amerudi pale kama Baganda. And this is what going to happen in Kenya. Mount Kenya, especially Central Africa president, it will take 50 years. If you second year. Atamanyi mu Luswayiri kankunyonyola mukolo kyabadde agamba. Byembadde nkunyonyola wali nenkugaga omutomo na video na genti jawo kaneko togisobola. Omukulu ono akugambye abamanyi byafaayo bali faalinga kuwa kabaka bwa Buganda. N'agamba nti Abaganda basinga obungi mu Uganda era omukulembeze yasooka okufuuka president wa Uganda yali Muganda Ssekabaka Frederick Edward Luwangula Muteesa. Mukulu enda nkaga musanvu buli kimu kyakyankalana era Abaganda n'Obuganda ebwakoma nakati teddangami Uganda fugo Baganda n'amenya ne ku Banyoro ne beerifaalingako nga bo abali mu Central Kenya nabo kiyinza batwalira emyaka 60 okuddamu okufuna obukulembeze mu ggwanga lyabwe kubanga Abaganda bayogeranga era balina amaanyi n'akubuuza we Abaganda now they are nowhere to be seen n'olaba basajja nga bali mu kusirwa bali mu kulya buli ssente. Ebintu bye tubagamba bino bya ddala Omunyarwanda ali ku ntikka ensagi twala musirwala. Ojja tuuka nga tokyasobola kukola application nga kuliko Nanyonjo, nga kuliko Mukasa, kuliko Kivumbi, nga tokyasobola giteeka wantu. Kijja tuuka nga n'amakubo g'Omubuganda tosobola kyasobola gayitako bakuyita Mugande. Batandika okuga nti mwali mwepanka wano wali wammwe kati baani abaliwo. Kigenda mu maaso n'olwewo ekiri nkimanyi kigenda mu maaso. Bakomedi abadde mu makomero bagamba nti mwagamu Abaganda mwalina amaanyi Kabaka aludde abayambe. This is taking place in real time. Nkibagamba mujja kwejjusa. Ojja tuukanga n'okuyingira nga passport ere mulinnya Muganda nga bakuteeka kabanga likuva ku kisaawe ente bakutwala mu safe house. Mumanyi apartheid yali mu South Africa. Ojja tuuka okuvebula nga passport ye erimu erinnya Muganda bakukwata bakuteeka mu kabangali bakutwale mu safe house bakunyige. Bagenda tuuka nga banoonya Muganda ku Muganda ku kyalo bakunyige. Kati waliwo enfa gye mutamanya baje battamu abantu ku byalo. Kino kyogera kiri mu Buganda. Mu Kato Corridor gye tuyita Luwero Triangle abasajja Abaganda babatta mu nzita eno bayinza okukubisa boda n'ekutubaga nti just an accident. Bayinza okutega gye munywera omwenge ne mbakyaliibo ne bakutega obutwa n'ofa. Abala mmotoka ziva mu bbanga nejja n'emukuba bakuwa bataka bokka towulira nti waliwo Omunyankole gwe basse oba waliwo Omutoro gwe basse oba waliwo Omunyando gwe basse. Baganda Bannakabala baindiginansa baasigalawo yenzita gye bali mu battamu. Mbagambe buno video mugenda zijjayo. Kye mbagamba kiri e Bunyoro, Omunyoro takyasobola kwogera mu Bunyoro.
Chemba gamba chiri Mwankole Munyankole Nakabala Mwankole tasobola kwogera. Mujja tuka ku kyalo kyonna nga kiriko bagamba n'ogwo bonna nga Banyarwanda ng'Omuganda ayinamu mu nnyumba agenda kuforcinga oveeko ku kitundu ekyo, and it is taking place right now as I speak right now. Ojja tuka ngo Omuganda tosobola kubeera ngo ofuna intake okuteeka mu university osome nga tekikyasoboka. Ojja tuka Omuganda nga tolina wosobola kussa muddala gukola business mu Buganda no mu Kampala. It is taking place. Ojja tuka Omuganda okutikka container eve Singapore, Malaysia, Dubai, China, America nga tesobola kuyita ku revenue. It is taking place right now. Ojja tuka mu banka nga tokyasobola kujja loan bw'oba ogijja bajja kugamba nti 50-50 okufuna loan. It is taking place right now. Muganya okuggula obwongo bwammwe mulwanyisa Muganda monna muno balaba bawuba amabeere bawuba empale kubanga oli esystem gyakozesa Baganda bannaabwe balwanyise Baganda bannaabwe. Eno video eyinza okurepresenting eya Sunday ne sijja ku Sunday kuba buli kimu ngenda kibaga mu kitegeere. Genda onoonyereze buli kkomera eri mu Buganda ebitundu 7 ku buli 10 abaliyo Baganda emisango gye bavunaanibwa. Tebalina misango abaggyeko amataka gaabwe bya bufuzi, teriyo misango mirala. Bajja tuko bakolako profile buli malwaliro ge mukolamu mu nsi yonna ng'omuntu kati mbalete mukimanyi nakino kankiba buli abali mu diaspora mujja kumpa reference later, mujja kumpa reference. And security alert, whoever who stays in diaspora ng'oli mu system ejjanja obeddukanya business njagala nvira ku live eno osange ku reference. Mukimanyi nti abaluzinze emirimu nga mubadde mukola mu malwaliro recommendation zaakolebwa abantu bennyini abeeyita Bannayuganda nga baakabano bali mu department zimulimu n'awandiika ebbaluwa n'akuwandikako po recommendation oba n'akusettinga ekyo ne bakuba ku mulimu. This is a well-organized setup okuva wa Museveni okutawaanya buli Muganda yenna waali ekyo bujja wenviira ku live ngenda sanga conference mu America, Canada, Bungereza ne mu Europe abantu abalusinze okuluzinga emirimu gyabwe Baganda nga bakolako malisi baakabano wabula erinnya alina Ganda ya recommendinga ya kusettinga ekintu ne bakugoba. Eyo ne program we to frustrate you. Abasinga obungi abaluzinze asylum application zammwe abakikola baakabano amanya balina ga Kiganda. Abasinga obungi abaluzinze citizenship zammwe abasinga okikola okuwa recommendation okuwandikako date bonna baakabano amanya balina ga Kiganda kuba that is part of operation eri okgenda maaso mu nsi yonna nga Museveni agikola naye temukimanyi. Abasinga obungi relationship zammwe zonna zifudde mu diaspora. It is well arranged and it is in program nga bakikola. Mugayo bitegeera kuba temwagala kutegeera. Gwomanyi nti ku kisaawe Entebbe buli lunaku ekitone nnyo
abaana abaganda abalemesebwa okufuluma ku kisaawe ekyo basukka 15 mu ssaawa 24 abaana abalemesebwa okufuluma eggwanga eryo nga balina visa balina shomane balina buli kimu balemesebwa okufuluma eggwanga Uganda kulwakuba nti baganda olwokuba afunye visa ye Canada afunye visa ya Europe afunye visa ye Bungereza afunye visa ni mulemeso wekakanya Musawa 24 abaana wakati we 15 abaganda balemesebwa okufuluma eggwanga Uganda nga bagenda mu nsi ennene wabula mu Middle East they can let you go wamanya oyina 2 options either oyinza okugenda n'otuukayo n'ofiirayo oba bakuttirayo bw'oba ogenda mu Middle East bakuma kubanga yogenda bagagenda Monse ezaakulaakulana abaana bangi balemesezza ennyonyi mujja biraba mujja bitegeera mpola mpola Mudakiika ezisemba bano abo akabonero muggo abakamba fuleji nga nti baganda abo akabonero muggo abo huyo anti akabonero kawe muggo mulumba mingi mukweseti nga bese groza nti mulina bantu bamwe si bantu bamwe aba akabonero mugabo mujja kikakasa kati njagala Pastor Sirwadda saa kumaliriza ku Lwokutaano njagala lwale ebigabo bireme kuva mu nze bive mu muntu omulala kubanga saagala ogambe nti nayogedde ebigambo nga biva mu kamwa kange nakugambye bye nakugambyeko okusinzira ku mboozi nga bwe yabadde gye wayogeddeko njagala kusooka kujjukiza bantu lwaki twayogedde ku Sirwadda mu reference bw'ati bwe yayogedde ngoba nakuba ennangaliwa ono yimirira gwani siwulidde Rubega eyo no Rubega omukyala yani yenna matufu bakubye yakagaluka mu wali teyakola nsobi bulina abaana bameka balina abaana bana katuwaliga nti tayinza kuwasa mwanyina n'azaala balina bana osobola okuwasa omuntu eyeddira omuziro gwo beba Abanyarwanda yenkola yaabwe kati wano wenjagala omugambira leero sigenda kudda mu njala kuwa abantu abamunze ebyange mba nabikugambye dda wano wenjagala okuzanya eddakiika emu kuwa omuntu omulala akunnyonnyole bw'ati lwaki mutugamba okukola emikolo 3 mu mbaga emu omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala wani wasenga senga ata yeki mu bino ebintu kyeki
kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala. Kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda, kati yafuuka nsonga oyo naggwa mugati ate kakati. Okay, Pastor Serwadda Sara tukane naawe ngenda kuwa omuntu agenda okukunnyonnyola olwaleero, naye nze mbooza ono mukyala wo Frida Serwadda ono oyo si mukyala wo Frida Serwadda oyo nti ye, oyo si Frida Serwadda mukyala wo nti ye. Noonya amanya g'Ekiganda gakyambuze, noonya amanya ga mukyala wo Frida Serwadda gakyambuze amatuufu, ne bajja gamba wamuwasambaga kansubire nti wamusanga mu kidandali tewayitako wasengaawe. Era nze njala kubuuza munnange mumpulire bulungi nnyo, mwami Serwadda kano bajja kakotuusa, njala kubuuza mukyala wo talina banyina, mukyala wa tata wa talina banyina betuyita basenga. Fe mu Buganda emisegaso gy'abasenga mingi, era ndi wano kubuuza mwettanira nnyo abakyala Baganda kubanga baba batuuzibwa, baba basomesebwa era nga bayigirizibwa. Kansubire nti mukyala wamusanga teyasenya nku, oba yasenya enku ani amutwala okusenya enku? Si senga. Serwadda kano bajja kakutwalira ojja kasangayo. Kansubire nti mukyala wamusanga mu kidande ba mukyangala ng'ali awo, njala kubuuza banga ayina basengaabe abazaalibwa njitaawe, kubanga tugamba nti singa tewali mukyala wandinzadde olw'ensonga nti Baganda bataatawo bonna abalenzi oba abasajja babeera bataatabo. Kati nesenga olw'okuba nti mukyala yazaala afulumya, singa tabadde mukazi naye yandibadde akuzaala, yandibadde kitaawo, naye yalina omugaso gwe lwaki sengaawe. Nange wenkubuuliza mukyala wo Frida nga mwagala abagisimayo Omuganda naye mwagala nnyo abakazi Abaganda kubanga babayigiriza okutyaba enku. Ani yatwala mukyala wo mukuki? Ani yamuyigiriza okutyaba enku? Oba teyatyaba nku? Bo mwagala nnyo abakazi abatyabya enku. Ani yamuyigiriza okutyaba enku? Gy'emigaso gy'abasenga. Mwe basajja mu abemagarazanga kaamu gyeri ku malaalo oba embwa ensibe ku ggaali ng'egennye owunyiriza olusunga eneetera okudda gy'edda ng'endobe gye bagitutte. Mwegendereze nnyo okukyamya obuwangwa bwanne n'ennono. Baŋŋambye nti ye Namakula Frida, weebale nnyo. Baŋŋambye nti Namakula Frida bw'abanga mukyala we ye Frida Namakula ate kubanga senga we yamutwala n'atyaba bulungi enku kwe kumwegomba nakati akyali bufumbo. Kati gwe mugaso gw'abasigwe gumu ku migaso gy'abasenga. Sijja kulwaza leero ebigambo tebigenda kubeera byange, bigenda kubeera omusajja mukulu ono abikunnyonnyole bulungi nnyo emigaso gy'abasenga kubanga tuliwo okuyiga. Ompulidde bulungi nnyo? Senga ye mukazi azaalibwa ne kitaawo era bombi buli omu ayita munne mwannyina. Ebiwanuuzibwa bigamba nti senga kigwayo nti singa teyali mukazi yandibadde taata. Gino gye gimu ku migaso gya senga mu Buganda. Ogusooka okuyigiriza abaana addala abawala emirimu egyo egikolebwa abakazi baleme kunyoomebwa bwe baba nga bakuze. Omugaso gw'okubiri ogwa senga kwe kumwa bamuleko enviiri mu lumbe nga kino senga akikola jjajjaabwe omukazi taliiwo. Omugaso gw'okusatu ogwa senga, senga akola n'omulimu ogw'okuyigiriza abaana mu kika singa jjajja era abataliiwo. Senga omugaso gw'okusatu akola omulimu ogw'okuyingiza abaana mu kika singa jjajja waabwe taliiwo. Ogwokuna ogukolebwa senga, omuwala bwe yazzanga omukono emabega oba okufumbirwa musoke oba ng'asuulumbye nga senga yamuyigiriza ebyokukola omuli okuba omuyonjo ate era n'okumukubiriza aleme kweraliikirira olw'embeera yonna buli lwanaabanga agituuseemu eyo. Omugaso ogwokutaano senga gwakola, senga akola omulimu ogw'okuyigiriza abawala okukyalira ensiko n'okubayigiriza okukola ebintu byonna ebitali bimu ku mibiri gyabwe kibaweesa ekitiibwa nga bali eyo mu bufumbo. Ekyomukaaga, senga akola omulimu ogw'okuyamba bannyina beewala emize gamba ng'obukaba n'obwenzi.
ensonga endala edda senga ng'ayamba abaana abawala abazaalibwa bannyina okubafunira abasajja abassibwamu ekitiibwa bagende mu bufumbo era obussibwamu ekitiibwa ng'abasajja abo babawasa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa wadde ng'ebiro bino oluusi bangi bafumbiddwa obufumbo ne bakottokera busa kubanga beerondedde abasajja abatagwa mu kiti ekyo ekissibwamu ekitiibwa. Ensonga endala senga yakulira emikolo gyonna egya muwala we naddala egimuteekateeka okufumbirwa ekiyitibwa okuvuma omugole era senga alina emikolo emirala gyakola ku muwala we wa mwannyina agenda okufumbirwa ng'oggyeko okuvuma omugole. Ekirala senga atuula n'ateekateeka n'awerekera oba okutwala muwala wa mwannyina mu bufumbo era awo ne mu kisenge bajyamututte senga abeerayo nnyo ng'amuyamba omuwala oyo aleme kukola nsobi eziyinza okumunyoomesa olw'omusajja gy'afumbiddwa. Ensonga endala senga ayigiriza omwana omuwala oba abaana abawala empisa ez'omu buliri ng'afumbiddwa kubanga edda abawala baafumbirwanga bato abayitibwa embeerera. Ensonga endala senga omwana omuwala bw'afumbirwa n'asangibwa nga mbeerera senga atwala olubugo ennaku zino ebasuuka oluvudde ku buliri ng'olubugo olwo singa amala n'alutwala ne balusanga nga lulimu ekituli nga kitegeeza nti omuwala oyo teyakuumibwa bulungi naye bwe lutwalibwa nga teruliimu kituli olubugo olwo nga kitegeeza nti yasangiddwa mbeerera. Ensonga endala omuwala bw'afumbirwa senga yajja omuzigo mu kkubo. Emigaso mingi egya senga era ku mukolo gw'okufumbirwa omugole senga abaawo nnyo okumuyamba okukolerwa byonna ebikolerwa omugole. Omuwala bw'afunira olubuto ku lujja egayitibwa amawemukirano era senga akola omulimu munene nnyo okuyamba omwana oyo omuwala okumalawo amawemukirano. Ku mulembe guno ensi eyonoonese nnyo kyova olabanga ne basenga bangi ne ku mikolo egisinga bapangisa edda nga basenga balina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza naye kigenze kireeta embeera ey'obwasenga okufuuka ey'okupangisa obupangisa emirimu gyonna n'obuvunaanyizibwa ne bufa. Mukulu Sserwadda de Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse ompulidde ssebo Sserwadda oli mu kyaki olina omutwe gw'osomesa Bayibuli era olina omutwe gw'obuulirira abantu abafumbira gw'obagatta n'obuuza omugaso gwa Ssenga kati Sserwadda de Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse mulekerawo okuddira empisa zammwe ez'abakwata minyira n'egy'emisekera nnyuma okutandika okwona obuwangwa waffe tukimanyi muwaffe mwamwe temwawula kyovula amagezi mulina amatono nnyo bwe gati bw'ozaala mwanya okungamanya bali mufanyaga amagezi mugenda kuzaala ddofi bwe mukwatagana gwe kennyini mwanyira taata w'omwana nga ddofi n'azaala omwana nga ddofi nga nesenga omwana ddofi kati ne mwezaala mbwe mutu mujja kuzaala bafidodido ekyo muganyo kitegeera kati Sserwadda de Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse nsaasira endiga ezibeera mu kyaki ng'azira omusajja ayogera Oluganda naye nga byayogera tabimanyi. Sserwadda oba Sseggwadda de Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse ensonga z'Abaganda ne Buganda muzeesonyiwe mubbe munyage mutemule naye obudde bugenda tuuka mulina okusasulira buli kyemukoze tujja kusigalawo nga buli kimu tukikola nga buli kirina ekikola ng'Abaganda mmwe mudde mu bintu byaffe mbivuluge naye amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde ompulya bulungi nnyo buli kimu kivuluge nga mukyagala tujja kuddayo. Nyongero jja bajjukiza mwenna Abaganda Abanyoro Abasoga n'Abatoolo nti ensibuko yo bwe buwanga bwo n'ennono atamanyi ensibuko yo tomanyi gy'olaga era atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga. Omuzungu takusiba akatambala ku mutwe nawe n'ofuuka enswa z'oku kkubo ebigazamba ezitamanya obuwangwa n'ennono. Ne Bibuli yennyini ekugamba nti sajja kuddibya mpisa za nsi na bulombolombo buli nsi eyina obulombolombo n'ennono bwayo.
okujjako gwalowooza nti osinga yes ogwalowooza nti osinga bajjajja abakusookawo kitegeeza nti gwe wabuuka amacco mu kutegeerako nawe kennyini weebuusabuusa buli lwoba nga weebuusabuusa mu ntegeera y'ensonga lwaki ne Sserwadda yeebuusabuusa mu ntegeera ye okwogera ebitakwatagana ng'empale za Museveni bwe nsukka wano mba mbalimbye akatambi wattu nkafundikidde tujja kukwatagana ku lunaku olulala lwonna bwe naba nfunye amaanyi agajja ku Sande mbimuli nja kujja naye ndi munyiivu nsuze ndi mwennyamivu nnyo olw'Obuganda okuba nti butundiddwe olunaku olwaleero era buli awulidde vidiyo eno gitambuze mpaka etuuke ku buli muntu yenna sikaka muntu kutegeera bigambo ngeri gyambitegeddemu oba nze gye mbyogeddemu wabula oliwaddemba okujja mbyojje mbyotasobola birekewaawo twalumbibwa akabwa nennyiniko obwa buno bwajja tetubwetegekedde wabula ate kati butuluma enteega munnange bwambala ne bunyuma bwe butandika okwogera olowooza nti Buganda bwa wano kumbe bubwa bwesegguusi obwa obwajjanga bune bakaba butambula kati butufuukidde ekizibu munnange nakulaba kakatona bakyadde vidiyo ngifundikidde awulidde tegeeza munno byowulidde bigambo bikulu nnyo mulina abaana mubakoze nga mbabuulirira obusoga kyeki obunyoyo kyeki obutolo kyeki obusoga kyeki n'obugisu kyeki mubuulira abaana bammwe mukimanye nti obuvono obuddo bw'oyo ensibuko gy'oli oli muddugavu mu bbaluwa ezawandiikibwa mu Bibbuliya tebawandiikira nga mbakaddugala era temwene mwakuŋŋaanyanga eryato lya Nuuwa lisomba baali bagenda oddituulamu njala muggula obwongo bwammwe era mutegeere buli kimu kye twogera wano tukyongera kijjukiza okutegeeza nti ffenna tuvunaanyizibwako ali omuntu ogwo bamuyita Katonda teri amanyi bw'afaanana teri amanyi gy'asula wabula ali mu ggulu ffenna gye tasobola kutuula oba kutuuka nyongera okukujjukiza buli kyokola kyonna fuba okulaba nga oyogera ne Katondawo weewale nnyo abantu abagenda okukubuzaabuza weewale nnyo omuddugavu abaga nti amanye eddiini okusinga abaagimuleetera n'okusinga okwongera ku nsonga ezikwata ku jjajjaawo y'ensibuko yo nnyoko n'ekitawo ye Katondawo ku nsi kuno ennaku zo zibeere nnyingi nnyo weewalenga nnyo okubuzibwabuzibwa okutwalibwa mu nsi etategeerekeka Mukama ba mpeera bw'alamwonooneka abalyewo over vidiyo ewedde tujja sinkana ku lunaku olulala lwonna mweraba